Inside Story Uganda, real source of political updates. Tamale mirundi mutabani wa Yohana Nemmole okuva ekasoro kamponye masakasi Fogalagala nakachwanzi chokizizza oba aliyo kyazi oze mu Kampala kakati Radio Uganda yali egenda kuweza mupiira na kivugo kakati before ngakubaddeko programu ya mukazi na musajja programu bwe yaggwa babatadde ne kivugo bote bamanyi ensi yonna erindiridde ki mupiira kati programu ewedde tugenda mpeeko ensi yonna ngolende bakonekirize na kivugo ekisawe kyonna kiwulira genda owuzo wana yamanya abali empologula ani aliko alelenge alelenge agenda ku sports nandu Rwandaga bane programu before babatwale na kivubo basigalako bantu babatwala banyumye byabwe nga microphone zikyaliko yes zinefa ate mu oli ali mu kamusajja tikati programu ewedde tugende ka buli kyompewo nakaja nategolola abantu se gagadi isi kati obudde butono Leon the serious issues corruption yekwata abaka ba parliament nachi nawe motoka bagikukiriza battle Mbozi yagambye tayagala ko butala taala n'okumala gayisa n'akamuganda bwakajjako yagambye nobody baba yodde yange yakasigaziza bajja kukwata nesina nze maalo shoyi wako sina maalo nze atera abe masaba bagambye mu traffic ne yekola yokka mwabasinga I don't know why my influence in the political power byanjawulo nti kati waliwo abaganda balina amakomera but we are isolated kumiti ekintu wasamwanyo kokola kya isolation is a more powerful prison than the prison kati influence esinga political power abantu kyebatamanyi nti nyizo genda ku mukolo nemera introduce bife minister sure yes nolabo babugutana so kati ekizibu kyetuyina one this is a coup bagala kusula government bani ababba sente si babbi bubbi wabula waliwo olutalo lw'okusula omanya abantu bavalowooza nti ekweba yaba amaje olianza n'okubba musaba tosobola mukuba mbuyeekera tosobola mukolako ku kati omukola kinikini omukola kinikini tukiyita surgical operation you infiltrate him n'omuzanyiramu tukanti babbi olina receivers ate omubbi wa wano ayina advantages ayina amawulire bukedde kasama n'atwala abantu abo mu komera ne batwala mu kooti omulamuzi yabadde mugezi oyo mulamuzi gwe nalabye ow'amagezi yagenda nti ab'okubuuliza kuwedde mugende mu high court muwoze why ye baalooya bagenda kukuba bano sebbowa abajulizi ba gavumenti batamye ettami naye sebbowa nerisimanyi sebbowa yina akaidi mu kibuga alina takolera bwere sebbowa yina akaidi mu kibuga kayire mwavu yawe muli abalongo kakati awe bagenda okuzanyira Museveni failed to invest in the media omusajja we yali aggulawo Radio Uganda Governor Cohen yagamba a government, a politician without a radio station, TV station or a newspaper is comparable to a dumb politician who thinks that he can win a democratic election. Kasiru tawangula kalulu. Kati Museveni yatwala amawulire serious. Amawulire bagawamba balala. Do you know why bateeka ebirango bya education in mawulire? Bamala mubako billions ze-17 eza TV ne radio ne bagamba alternative. But let us ask, are you saying that every parent is capable okusomesa omwana we? If newspapers can help to disseminate this information, what are the security levels?
nga buli omu akagula kati oyo yayina responsible kuteeka ebirango mu mawulire agafuga ate katalina sensi. Why? Nodira olupapula olw'emulanga bwino abawala emboko za bukedde kabwejja miti nga mulimu n'ebigezo by'abaana. Yes. Kakati kitegeezaki media mu Uganda, Museveni does not control the media. Bamulimba n'omulimba. Muzeeyi tuwe sente ez'abakuba amasimu. A telephone caller ayina ki? If a moderator I deny you access to ku beat n'enkumma oyitawa naye ate Museveni yawaba kubiba amasimu mutabawa. Nanyene sawuli yako bamuguliyako emmotoka negundi yamugulira emmotoka nalwiso bantu bakyo yaba n'abagulira kubanga naye ebyamawulire yabisoma. Museveni's problem. Nalwiso cannot handle media. Not everybody can handle media. Who can now? The media experts are often native amuwa. I want to tell you often batu mwakalo katayagala often ayina brain bamukolako ekintu kimu kyokka kumuteekako kizigira nti every time he comes out nalaba limatembe nga limugamba are we safe? Does this man have pants? Often nadde mabega no nali mugambe even if I don't have a pants on myself, me I'm not interested in agere women like you. Therefore I cannot rape you. Nze tumfuma n'ogenda nakyo matembere twagala kokuba mugundi edda ku TV ng'abogola kyabogola n'ekizibu matimba abogola ki ni bimubatya mukyapa oluyibba inangire mukuba gonzanyisa babakanga backing dogs just make mukiga mukiga kuyizi noti mukiga amwe muganda sobolo kuyola amwe muganda oli ayina amaanyi mubazanyike baba batya kati nga Museveni tayina media because he doesn't have the media the way is not clear. Now you are the media. Ababaka ne babakwata badimba bakwate. This is a coup masolo ate ffe mumwawona anze yangoba yankonyuka ku jirikiti ndio mutaje mukulu ngenda ku jirikiti nibateekawo dona waggulu wa million 7 nze 1.7 which means I'm a highly intelligent man. We call them road desk jobs mukanyuga embwe efe 1.7 mperi abana bange uyakala mfi we call them road killing jobs 1.7 nguji 1 uyagala mfi uyagala mfi bagambe bayiteka ku account wajireka mbwa zengula nyama yambwa ate egula mupira kwa motoka ikoleza so kama sente zebakweza okula munyama yambwa hiyo mwezi mnamo nsasula wambwa kati nzikolere ki nedda nkikolere ki tamwe mwe mwana ali kubanga bagenda ne bakuwa ekifo ekikubonyaabonya nti renza genda wa mukulu wa somero n'omuganda sirese zonna mwe baali bayiza b'omukulu azigabo kamala ne azigabanga ebijanjaalo sikyeteekako togambanga nti oli mukazi mufumbo ng'ate gwolabira ewaka okifunamu ki kakati media yimukuba Museveni nti look these people control the media. Namyalo yagenda mu batake ne bamuwa scholarships n'aziranga n'ateekawo akakiko ne bakayingiramu bagambwa azitunda. If she wanted to sell them lwaki ate yazirangirira nti weeziri independently n'ateekawo n'akakiiko akazikolako abagamba azitunda. Kati Namyalo tayinza kufuna coverage eyinga y'abano bakitegedde ti Namyalo is likely to become the chairperson owa Museveni's campaign team. Ababadde bakirya moloza banamuleka how buli omwaka sente ziriwa Namyalo kakati Namyalo bano abamuleke tobamanyi nagambanga gundi Bigirimana gwe ne wayita press conference noba wa sente tolina kyofunamu. You give reporters the editors bali bebawa reporter editors story into spiking
Neka kati bamukuba baba tonna myalo ye mukama we yamutekako. Anti nkubulira. Atai na sente Museveni akuba sente. Ati ezokola ki. Museveni says nekimugamba we call it checkbook journalism. Checkbook journalism, journalists are paid the inducement. I have created the news for them and I pay them money. Tachimanyi. Abazimu babalala. Bwaleta ba foreigners waliwo bwala mwabulabako. Obuwala bwachakala wano. Bwali America nenga bumbeka. Bwali bubeka Museveni. Ho chebatabuwa. Chebutasa. Paka kamuli bakabatululu butu. Nganze mbumanyi bwabeka ne Gaddafi. Bana Uganda be bakabatula bwali bu spies. Katinga muduko bulala. Waliwo omusajja eje mu office yange nangamba I've been sent by the Prime Minister to do what? To improve on your country's image. Them guy was stupid. In Africa, for us Baganda, we have what we call MP. MP is bad breeze. It originates from the stomach. However much you clean your teeth, then the MP remains. Can't tell the Prime Minister Mbabas. He is one of the people who are destroying, damaging this country's image. Omuzungu ajali esente anepakireko ekyakunyiza kasente kano bamuwa naye nga ate ababalese babadebapiramu nabafulumyanga emisinde anti enyondo yange mwali mu state house mwalimu omuntu bakukiriza mu state house n'enyondo ani yali agimanyi nti mweri n'entebe yange bwe natuula nga jama temuli kamera agazi okitegedde media ntireni miteriyo saaba buli asole ya Sebowa muti mwagitegeera eriwa Museveni yateekawo trillioni ya sente n'agitereka for almost a year ebaddeyo mu agriculture kakati kana akafere nnyo kemumanyi kakirya nkimize ne kagiketta nti weeri ne kabulya mukwano gwabo waliwo trillioni 1 ate sale mulwadde tugibbe otola ebyama kakazi ne bakuba mu bukedde biliyoni 10 ziremeddewo Nabbanja ne bamubuulira waliwo omubbi eyatereka trillioni 1 tekozesebwa myaka giringa emeka Nabbanja bisanja byaka nakiyingiramu bwe nkukubira esimu negirikodinga esimu ya Nabbanja ng'ayogera nabo ng'ayomba trillioni yani ya Museveni yagirekawo ng'agenda kukola ki ajja kulambula naye apo country nga imwagirikalicha na biki kana akafiri kajiraba kayingiza Nabbanja ho vice president Nabbanja baminisa 12 tukirete ku Mande waliwo mubya Nabbanja yawulira eddoboozi nga limugamba Nabbanja eyo nonya yoki Nabbanja yadduka tanadda kati nomukaka kazikozesa bwendi 1 nabagamba nti kati sente za budget zinafuluma permanent secretary bagenda kuwekabira kati permanent secretary wa land zebamugoba yamamye sente waliwo minisita zaagala yaziremedde era bolaba bubulogazi bwabwe nenze babugambira bwiri namyalo namuwa emyezi 6 yego nemugamba nti bagenda kulwanyisa jamu ebintu mu office bagenda kugimenya miso bwe kubulya bagimenya kato babatete bamulwanyisa naye ayina akatambike ke yasanze w'omukulu waliwo yakatwalira omukulu kabate bategeka okukola ki nange simanya butwalayo nga katambika gamba ki nti bagenda kulumba namyalo namyalo yagenze ogendayo nga katambike kali nenze simanya butwalayo kati bamulese omukulembeze president yaba ku message yabaweereza if you harm that man in any way I will deep and uproot you agamba gwe ne muhozi bwe yabagambye mumukwate ko mulabe kubanga kati ekisigali amazo bana abajja mu jama kale nze nkuba ati ejama nga yiso temanyi kali Museveni ayito ko ambugenda mu yiso bakutireyo kasola bapirawo pirawo n'omukyere nga birwanagana tolya oyiwa muyiwe tomanye kirimu butwa wabaddewo omukazi mu revenue authority siru mu joni abadde asibya abantu abaana ba revenue byonna bali mu district ebifa bitunde nalebe commissioner general ngamuga ntinze enkalo zange bweziti
Hata it was already done. Nita mulete 13 wezi tisatu. Oyo mkazi sala muze sebinga mkuwa dalu. Ni mutira chi. Ati buli mumanyi wabawo mwamusi. Kati tulaba mwanage gwe basibe kasangati. Mwalaba ninyayo. Siyavuma omulamuzi yavuma ani state. Siye yabavuma. Abakambwe baliko. Irande mbakanto kulanga kibanja ku musawo muganda. Kati tumulaba tujanti kati. Anti kakati wotegerera omusawo omupi. Mugambe tijeje muwanga ngambi mpete kali abweri habyo muwanga tabikola. Mulabe nga akube sibu gotegera tayina lubali. Baferi ate wa lubala ategere ebiriko. Abatakayira emundu bazi kwata. Neba abatalwaji. Mukoti ani asobola okutegera ndi muwanga yaliko bayegwe. Tesi certificate. Anda wetu ebuliza tumanya tutyanti. Chokola bali yakoje chimbo ali scientific. Neri ni yaba gande eriyo amayembe ani agamanyi. Can you take him to court? Handi muwanga kaje. Kati omulamuzi amanyi muwanga. Era nze nabagambi nti abagundi. Singa nze nagamba president yalita Nebwe mbasambadde nguzanyira muno oli mubwerere ngati bwerete kunjo cha wabe omusawo nedda omusawo muganda Museveni akikole ngabo yali abayise tukume ekikomi kyankoma tulaba kuzanyiramu bonna badduka buddusiba kubiramu ne sama fere zenyizo okunywa ebidomola by'omwenge ebi kutu lita mekankaaga ngabo okuzanyira namu omuli onguzanyiramu ogwenge anywa ebidomola bya 20 bano balimba babbi bana bali wano bonna bafere babalimbira bwerere tebali musawo muganda wano ayina amaanyi taliyo era bugingo yangamba nga naye bugingo yankyawa anti buli muntu ampa sente nesudiro bagendeyo ne bamugamba nfe onaniye ku bantu wano naye jakomo okuneregamu mwenda yabagamba nti buli mwereka ku musajja wabakubana abamalawo nze ngenda mu nsozi kati okuze jama emitwalo gya $5 oleso omusajja omwadde $2,200 nze ngenda mu nsozi nkuma mu 10 nkuba kasana ne kakusanya kati nawongula munne buli kaseera lw'ennumba oyongera kwavuwala kukubeerako emisango ya mitwe 13 nga ndi bwere nekyokwere ninyoyo nekyokwere buli kaseera bakutwala Ntebe buli kaseera kati nawangula munne ng'oli bwerere n'ofuwa emindiyo anti erinnya Mukunja okuba ku nyuma sawa mwendo gwekiro asirana ate walabe kenyuma nge yimiridde enyuma tindi era buli kaseera baba gituddeko butuuze enyuma nange bwe nfuna yani abaswahili bakugamba nti matakombiri akuna musituni amabina tewali wogaba musensasi amabina ogabalira wakaona bagadyo enyuma teyina gyesula matakombiri akuna musituni